nange omusangidde era siri bubi tugezaako okwasaganya gino nagiri kama n'atusaasira ensi ate gyetwagalidde bingi bize bitambula nga bagamba omusamwa yakomawo donizera nga junior tebamulaba bankuba ekikono donizera yakomawo ne bankuba ekikono yakola lisafo saalimu mu lisafo ne bigayi naye era baali bamugobagoba so kakati abasama b'omulundi guno akaseteko kaali katono generally ng'ogyeko incidences kati nga donizera maama kaliro bagiri abo babadde ne sente olwo abalala abatali nnyo mu kamera naye nze okweyogerako bankuba ekikono baani abakuba ekikono Kamiliyoni Kasuku ne Basiima bukyanga akomawo donizera gwe wali omukubiddeko ku ssimu oba wali omuweerezaako ku message lwaki nze abamukubira ye talina namba yange byogenda omubuuze nti bukyawo okomawo junior wali omukubiddeko mbadde mayigo agenda omunoonya kubanga engeri gyalinamu kasete gojja omunoonya nze siina kwegamba nali sinabula nali sirya yumani kyamwe senior technocrat in this country gavumenti yensasula so sente z'omukazi nalina emirimu gye nali mukolera direktyaggwawo egy'omukisenge ne junior nga towangaala mu gyotero amaanyi galabika matono funira eddagala ate oba okitegedde siwangaalayo mu bufumbo nange nenga ti amaanyi galabika maki nfunira eddagala gwali konsaanidde nnyo tulumbe bakojja lwakyo nandibadde zisubira mu mukazi gwali olabyeyo omukazi akopuleni ati junior simalaako anti naffe tulaba towangaala ati wali olabyeyo akopulaininga ebyobutawangaala byange ffe tubeera ku contract bwogibuliikinga nga nnyenda kyobiza okwesibira amaanyi ffe manaje ezaffe za contract tenyenda kufumayo emyezi ekyo kayigoloza lwaki sisita shakibu waali awo abantu batandise akola gwakunyirira nakukola waya bibiri byokka byebiri mu contract naye ati osanga omukazi nakumanyira mbu yasenku satwala abaana kusoma biki ebyalema gulunedi obufu sikumufumbisanga genda otegeere waayi tetuwangaalayo abantu bavudde ne bagamba kati wegomba zali shakibu oyagala mukuba kikono aize zali ayinza okuga nti anjagala nesitamwagala ni bwaba asaaga era nzire ate shakibu shakibu kati ku zali ne shakibu ani musajja zali ye musajja era yatuyita ganga yakasooka ne shakibu kyebaga nti ensi mugenyi tegeera ofumba n'ovaawo n'abalala ne bajja kasiga waddonizera bigayi teyavaawo singa twagendayo so tuli ku crop rotation marriage za crop rotation over grace vaawo omulala jje vaawo gwasookerako gwolina kati so tobuli abasakibu nze abo bakazi kati bazali balina sente zali alina sente semwanga yamulekera ebintu bayizawe ebyaddala zali seta zina ezaddala semwanga agenda okufa nga zali byali alina okutuusa okudda manya yabiteekamu ye association yeri eri kuki nenda gavumenti enyongeremu sente zeyasooka okumpa naziri yamba boy charity ne bamemba basinga bali bweru gye bafumbirwa sister kakalaamu senga kaye sister case wana uganda wasigazamu bameka uganda wona listi njajje kuwankompayiringa kwa eriyo be baawuyanjudde ebyaddala nga ye ekibiina ky'obwa sisterhood yakivuddemu n'ayanjula gye bali awo ate eriyo nabeetwegaseeko era bamemba bapfe be natambula nabo omwaka guno praise god baniriza bwolidda nga njikompayirinze nina okugjamu bamemba sitonjogeza bya smart nyinza okwogera n'omuntu ate mu mwaka owamu ogwedde yayanjudde eriyo n'abagala okweregestalinga abapya
So I haven't got time as the chairman of Uganda Young Married Boys Association to compile the list empya omwaka. Nenga gye bujjako nja bayita mu mabasipaaka. Tugubaganye ebirowoozo. Ne Junior oli muvubuka mulungi. Ki kikwagaza abakazi abakulu? Ne muvubuka ki? Obulungi babulya. Bw'oli muvubuka mulungi. Obulungi bwe busasula lente. Kyamu mugenda fiira mu bwavu kwe kikwagaza abakazi abatalina ssente. Abato gw'obweyita obuto kiki? Gwe kuggwa omuto yani. Omuntu yenna nga ali above 18 abeera mukulu. Get it from me. If you are above 18 years, you are old. Kati gwe definition abakulu bali mu byalo bajjajja balimu. Buli mwana gw'osanga e Kampala bagamba bakusinga obukulu. Abakola ki? Abakulu bakusinga obukulu. Kati kuba basooka okuzaalibwa kati ogw'omusango. Kakati gwe kuba kati ng'ono mbu yasooka okuzaalibwa kati ono muleke. Yasoose okuzaalibwa. Ebyo byali byabazadde bange ddi bwe banzaala. Era tebimukwatako. Ekimukwatako wakati wange naye. Kati ng'ono omwana nnyinza okumuleka ku bulungi bwali mu kubamba omukulu. Gwe waddi okola obukulu. Lutalo kiro ina ne muzeeyi. Tubala muzeeyi kabaddi. Tetuzannya bubaddi. Mwabutandika ddi obubaddi? Ate gwe gusoosa okuzannya obubaddi. Ffe tuyomba ne tuddawo ne tuyomba kuba tuba mu bubaddi. Kyekizigo batabula. Kyekizigo batabula ne muzeeyi. Obawo abasasudde tuzannya obubaddi era ne tubuzannya ne tuddewa. Kate tuyombere ki? Gwayeko taata n'omwana abayomba. Kati nkyaweeyo enjagala eggwe. Kyewaba naye bwa mujja fiira mbye mutamanyi. Mbu mwamaze ne muddingana wagenze n'omwegayirira. Wagenze n'omwegayirira taatawo. Oba akabaddi we kadde kalina okugwa. Kanze script ze songo lwayita. Gwe gusoose. So muve mu bubaddi. Nawuli amu n'akapasita kandiba akabaddi. Akabaddi mayo baddi bungi wano. So mwenga namawulire. Nze baze baga ku social media. Gwagaye buli kimu kye tukola ebeera story. Wona abantu bangi nnyo beyagadde nga stand. So obubadde bujja kweyongera. Era akati gwe ndaba abali eyo bubampa amagezi. Gwe munaku gwowenza amagezi. Gwe munaku gwe toyina nakyolya. Zamwe planned kid. Bo planned kid bwetu bwetwa. Gwe tolya nkoto nti omwana yatutetaatawe mu kooti. Mwe bwakulira mu bwavu. Ffe bwa planned kid that's how we operate. Kati planned kid ewaka ayinza okkuba emmotoka n'azaasa. Ekya maama ye n'azikwata zonna n'azitwala ne bazikola. Gwe tolazaliwe yali ayombadde batabanyi be. Junior synapse akola mu kisaakaati waliyo ndabyeyo. Ffe tumanyiza iPhone. Tumanyi genda Dubai kuwummula. Naye akati mmwe sibawo omuzadde tasobye. Affe tuli ba planned kid abaffe basobye. Era ne batwegaye come back home. Planned kid naye kitawo yavaayo n'agamba nti omuswaza erinnya lye tamanyi na lwaki yakuzaala. Nkola ki? Oswaza erinnya lye. Ye atanswaza. Kati wafuuka comedian. Kiyinza okuba nga okuswala kulyeyizawe. Nga ffenna twasala omanyi ki nti twatwazire tugaa ffenna tweswaza. Ko ogaye yagamba. Okitegeera? Kati gwe oyinza okuba twakituulako tukiteeseeko. Gwe ow'ebbali lwaki kikulumya omutwe? Kuba naawe n'ebigendererwa byo ng'omuntu. Kati Junior wasalawo omusama addeyo nga tomulabiddeeko ddala. Nange ni musama wano. Okitegeera? Nange ni musama. Kitegeera? Oweewa oweekyengera musama w'ekyengera. So naye ku kyalo nange nina siba abansinza. Kakati omusama bw'aba yazzeeyo yaleseewo era omusama omulala wano yenza. Akyali mu ggwanga. Akyalimu. Gwe munoonye simanyi oyagala kumubba. Abeeremu ndikolako immigration nzaaga baliivu. Bwana tusa okuddayo siza kuba passport. Anaddayo.
Tamale. Amoti agamba ogende oyingira amalula kutandika okuzannya mwenna. Ekintu ekyo kyogerako ky'onoogenda. Zanye ki n'Amoti? Comedy. Zanye ki? Comedy na. Badde nkebera akawunti yange. Nawe miliyoni zange 5 zitadde. Obadde ogamba Amoti? Muno muzannye comedy. Akwanirizzemu amalula. Amoti teyawummula ebintu bya komedi. Tokubye nnyo. Akyabirimu ku myaka ki? Nomasita Ankubuuza. mwabiri. Waba mwabiri. Tujja kujja n'esikati. Oba oyagala akuwe ku ssente. Ani? Amoti. Akusayiniye. Yazifuna. Badde sikimanyi. Amoti yafuna ku ssente. Nolwaki talina ssente omuntu alina gurupu y'amalule. Nosembayo. Nasaba kumanya yali tazina naye yamala n'azifuna. Bw'aba amala n'azifuna n'amukubirako. Katonda yeebazibwe. Alina ne zaagaba. Gotigano nga mapya. Naye konaagendayo mu amalula. N'amalalo ekyaliwo. Nasaba nga naye egudde. Kuba yasigala nga Amoti. Mmanyi bino ebya comedy store. Amalulu ekyaliwo bazannya. Badde sikimanyi. Byonna gwe abiŋŋamba. Nze manyi bya comedy store gye ngenda. Ne twali mu VIP ku tebo yange. Kaakati bazannyirawo. Y'ekitebe kyabwe kiriwo. Nasema okumanya nga kirina akulabe bakigala bazimbawo oluuti. Kati musangewa. Ndaamu nne ebintu byoyogera sooka obinoonyerezeeko. Ojja genda owa abantu ssente ze batalina n'ekibiina oyogere nga baabiwanduukulula.